No sanga abantu bali ku TV size 24 size Nyoli aina size 100 inch tabiraba. Okay, so towagirira ko dala gwempire ebi. Kugambye fe twakula tuwagira nze ngampagira sports club Villa Majidu Musisi obajukira. Mbawulira buulize. Majidu Musisi. Abayino musaigo baita Hassan Hasule. Babadi. Hasule bamutanga Hasule oba musajja linga muwanvu. Paul Hasule. Eche kisawe hamu kye yatwala. Nga tujjawo okulaba omupiira. Nede bichaliyo. Kiche kyatuko what happened? Hekuanga lyafa. Ligi zebweru zeyongera kunywera na kutumbuka. Musinza ligi zebweru, musinza makanisa gebweru. Ekyaffe kiri African. Mwitamanya Jackie, Frank, Kung Ahmed, Ali Mahad. Nze singa waliwo amanyi gensolo kwejjako erinnya lya Frank nalirejeko. Kubanga simanyi Franka yani. Ni mami osobola okwejjako ebintu byebweru completely. Lwaki enyambala gyoliko y'abazungu twali kulabye mu lubugo. Anti linda ko. Essaawa abazungu. Fuddeyo nnyo okufayo ku Iran. Omanyi lwaki aba Iran bambala basiba matayi. Balwanyisa ideology y'abeeru abo. Omuyirani ayambale koti n'ateekako essaati munda nga teriimu ki. Teri mutayi. Balaba bajja mu meetings ez'enjawulo. Guy is very smart. Ayina essaati ye munda. Teri kintu kinuma nengenda okulambula eno National Park my favorite eri mu Bunyolo je twagenda ku naawe mujita Action Falls. Can you imagine eyo kaberega National Park bajita Action Falls ne yemweya Queen Elizabeth ki National Park eno Lake Victoria bajitanga na Lubaale. You get it? Tuddeyo ku nono zaffe kubanga kunguka nkusese zine bwenjogera oluzungu nendwogera mu nnyindo omuzungu talikkiriza nti ndi one of them. Yeah. Ne baganda bafa bakulidde Europe bakugamba ne boyogera oluzungu at the end of the day bakubuuza where are you from? Nengo yogera oluzungu nosinga n'omuzukulu wa Queen. Nologera mu. Yes. Hase no mani me. So bituyagala kumanya. Ekirala ekintawanya abaana abo basasulwa sente omuzi asasula wiiki emu zikyusa kalungu yonna. Yeah. In a week. Anti kyobulanga nti twine essuubi nti bannayuganda bafe boolya ono baligendayo. Kuba tubalaba mawanga malagali mu Europe tetubalaba nnyo mu nyino mwami mukwano gwange ayina mukyala we mu Dutch bazaala omwana we yagenze mu club ez'amaanyi eyo era n'omwana bwe mutunulira mu Dutch nkubuuzizza tunagruminga di our own. Who should take the lead? All of us. Kikulu nnyo okwekkiririzaamu. Malcolm X yagamba nti bwe mutayigiriza baana bammwe history y'abajjajjammwe ne bakitammwe bajja kulanga baba despisinga. Okitegeera? Omwana kyakulala ba usually kyakola. Kankule natuma omwana mutabani wange Lwabugiri. Maama we wali lutala waka. Okumutuma Lwabugiri. Linnya kadde. Paka lwe namulaya kyalinga kuyizi Lwabugiri ngamba You get it? Kitegeeza bwe twerabira ba heroes baffe ba Idi Amin dada. Nze ne mbeera president wano nteekawo statue ya Idi Amin. Bwe baseba bavuma bulijjo. Baliwa. Bamuyita waliwo afuna omuzina wayogera amuyita swine amuyita ki. Kankubulire. Kubanga abaana ba Amin n'abantu abala kibavuddeyo kulaga the other side of Idi Amin. Bino ebitu byonna byemutunze bimumazeewo kati Amin yabirekawo. Bibatunze kati. Naawe Amin we yavira kuba president wa Uganda nga Uganda tulina ennyonyi 28. Mwagola bubombadi ya bonane musula entebe nga muli ku kisawe muzina amazina maganda. Wabula banna. Amin yali atasoma. Buli yawo bina n'ebizibu. Bubiri bwa ground nga tebukyayimuka. Ochuli ewaffe bulakati yali agenda kuteekayo. So do you celebrate him? Yes. You celebrate Amin? Amin ine kifaananyi kye mu nnyumba yange na mu office n'awaka. Gwoba onyiize nnyo toyagala Amin bw'ojja mu nnyumba kyase. Tutuse kwekyo? Ati kyengezako kugamba. Because you guys don't read. Mugende mu Aristotle munoonye akatabo the other side of Idi Amin. That's when you can know. Munoonye n'akatabo ka Mamudani ke yakafulumya kakati nkerabidde erinnya. Wakoogera ku wano? Yes. Mukanoonye mubalage Amin contribution here to this country called Uganda. Atasoma. So waliwo kigendero ekyokukweka history eyo mu bantu. Yes, kigenderere. Abazungu n'abakulembeze abalala. Sasa kyokumanya abazungu abo tebatwagala. Michael Jackson nyina brother nga bamuyita Lota ategeranye ebya music. You can hardly get video ya Michael Jackson ku YouTube.
Really? Nenga ye muyimbi akyasinze. Baagala kujjawo history ya Michael Jackson. Kati naffe kituka katako oziteekayo abaana baffe babere inspired. You get it? Nemwe no wano waffe Uganda osanga omwana amuwagizi wa Maniyo baaseno nga timu yonna agimanyi. Lesente abazanyize bafuna n'emmotoka ze bavuga ne bakazi baabwe amanya gaabwe n'emmotoka ze bavuga ne gye bava ne ngamba Jesus buno twasirwa radio okutuuka wano nze gasho omuntu owa ne gujula Arsenal ne Maniyo olwo nalowooza ddi ebirala. So it's very very important nti abantu baffe bamanya our history. Kati nga bino bitubaddeko nga tutandika okusaba bajjajjaffe tebasabanga ekigambo kya Katonda kyatandise ddi basabanga the word of God, the gospel yalitibwa bazungu. I'm asking you ekigambo Katonda kyatandise ddi ensibo yatandika kimaze emyaka ensibo yakola ki abazungu baali wano ensi emaze emyaka 4.2 million years eddini tena kuweza myaka 3 mu Africa bajjajjaffe tebasabanga Katonda tiyabanukulanga kati mumpulira kimwene kimugijogamba mbunda botaba bobatolokose tujagenda mugulu abasiramu mwena mugenda munali goli mulokole nze nyizo okulokoka kanze kashumba benga tugenda mugulu kati ngando kokati ogende mugulu nyina bibiiki baba so toyagala gulu kangu njagala yoki mugulu njagala yoki mugulu njagala yoki toyagala genda mugulu njagala yoki shimbuli ekiri ekitali ku nsi kuno egulu liri wano bw'obona abonera ku nsi manya legulu lyo no batuga buli bulamu butagwa ani yakugamba oba eggulu gye lirwaki Katonda yasoosa ku nsi so gwe tokolerera ggulu sirikolereranga bwe liribeerayo nja kuliteesako nga ntuuse nga nkolera nti eggulu nkolerera nsi okolerera nsi eggulu liti teri ggulu kasitofa ng'owedde amiga shomba so gwe tokimanyi nti waliyo eggulu teririyo there is no life after teririyo eggulu liraba lirirwa ggulu bajjajjange bamaze myaka 2 baafa ngati wali yali akomye okungamba muzukulu gashumba jangu eno tuli mu kulya bulamu kastofa gowe bifa balimbira eryo uli prophet akulimba kolera eggulu avuga the latest Range Rover ye eggulu liri ku nsi uli flying first class abamwe balina private jets balina amayumba agatemagana gold and diamond akulimba oli gwe nakugamba ya fixing sente kati omwana mubaka yangambye ayingidde 29 billion 29 billion profit yomuzi ya fixing kwa account ye ziri muri nyalye ne profit yoyo taina wadde kiyosige tunda sumbusa azijja mu bantu kwa kulimba mbokole ya ggulu azijja mu bantu ateka mundiga nze gashuma ndindiga munsolo zonna waliyo empologoma waliyo cheetah waliyo lion waliyo buffalo kati nampita endiga tebiriyo tugenda kusubwa mu ggulu to bonso bogenda ngayo tompitanga ate nkusesaki eggulu beriri beerayo kungunja kusooka mu ggulu waliwo ebikola byolina okukola ataalokuke okusinzira ku basumba toligenda mu ggulu gundi teri musumba rifaro kunze tekyo tekiddangamu I don't refer anything ku basumba these politicians okay tokolerera ggulu sirikolereranga kaga Katonda era tolyagala era ne byensaba Katonda tekiriimu tosabanka simusabanka ku ggulu bwe nfantu ala mu ggulu teririyo lwaki yansoosa wano toyagala ggulu saagala ggulu abantu bayaayana bakola byonna ebisoboka ogenda mu ggulu essaawa zino tebali ali mu loogi gye bali ffe tuli mu loogi tuli ku radio tukola buli omu akola ekyayagala weekend tiwaliwo abayanjudde teri bakoze embaga bakoze nze saabadde waka eggulu the entire day nagimaze waka gwe olyagala likolerere so otemanyi Katonda gyali ali mu ggulu Katonda gyali nakyogedde era ali mu ggulu Katonda is everywhere okay Katonda gyali ekyo situkidibetingako nebino ebisigadde byonna nkubuuziza lwaki yansoosa wano lwaki yakusoosa ku nsi ng'obulamu obulungi buli mu ggulu gyali kututte notandikire fuba eggulu ly'empeera akugamba nti fuba alinde latest Range Rover oba the latest Land Cruiser ontegedde tebiriyo kolerera ku nsi kuno eggulu bwe liribeerayo tujja kuliteesaako kambuuze kibi ki kyenyinanze everybody is a sinner kati kankikubulire mu Uganda muno eggulu bwe liribeerayo
99.9 bano ba prophets ba apostle omuliro gwe bagenda obocha enkuba kyazikuma Budongo forest bakyazitema kubanga miyayo. They manipulate the poor. You cannot manipulate the poor and think of heaven. You cannot manipulate the poor and you think of heaven. You cannot. Babbi bakondo nkubuziza ono ya fixing 29 billion kwa account ye akola mulimo ki yazijjawa kacho ya kulimba yesu. Do you know the most misused word on planet earth kyekigambo kyebayita Jesus? Abantu bakosa erinnya lya Jesus okubba abanaku. So you got Pastor Romushano mumanyi muwulira. Do you like his teaching? I think he's good. Oluwa abamulwana yangamba nti tebamuli bulungi baga nti ne pastor byayogera bitusiba twogera wano yenjawulo erike muti ayina title eno ya pastor atayina ne kanisa. Yes. Naye mu bamulwana bamuli bubi abasumba bana bali traditional. Bakola ki? Baga sebo abuse ndiga azibuse kuba yaga nti nze setaga kimu kya 10 nga tulina kyakulya. Mama wange alina emyaka 8 akola emirimu gyonna era abeeramu n'akasente ke. Mami ku church agendeyo ku lwa Sunday only Sunday only. Petusale mirundi 5 dakika zo. Kino nkikugamba bwe wabeera yeggulu mami wange ali mu ggulu. Kubanga ebikola byonna ebya humanity biri mu ye. Ebikola byonna ebyekisa. Ne mami ali myaka 8 tasulangako ng'asaba. Wow. Nyonsuba gwe manyi wano. Nengenda waka malayika nanga nti agenda mu night prayer. Ebintu byabisanga ku gate. Then kati jamu okesomulyo gwawe. Ngano nayoji. Ageza kunyoza anyoza nkolagana ye ne Katonda. Kakubuza Katonda mu nyumba ya fetalimu. Mwali. Katonda is everywhere. Yes, even here. Naye wali we mukunganira abangi. Yes, fera every morning nze nsaba yesala yange for 3 minutes. Before I go to bed I do the same. Nsaba Katonda yenyini direct hotline. Nsaba Katonda through someone. I can't. Jinemi yayu jefudde nga ba mobile MTN ne Airtel mobile money agents. Beba agent. Beba yunga. Kati nze bembanjo gane Katonda agent njagala wachi. Bwembanjo gane President Museveni ne mufuna ku simu ate mu abayambi bembaga zaaki. Okimanyi genda tukakasera ononya abasumba bajje bakusabire. Okunsabira ki? Ante abantu bofuna ebizibu ogende bo musumba. Ati kusese? Sebo nsabira. Ati kusese ati. Zibamanya ala kunsabira. Ate ngenda mu bafaza. Ne Bishop wange Silvasi Jumba. Seba sumba bana bapapa. Nze teri musumba yali asabidde ne nga sitemi. Ino kuzibirira. Tekiriyo. Ino kuzibirira. Naye wali Museveni bali bamusabira abantu bonna bali bazibiriza nga yatemya. Ampoliza katuje. Tochidanga namwe. Tosobola kuzibiriza. Nogwa n'ekigwo. Oyina okugwa. Ntya. Anti kati nga bagobamu ebintu. Eba naye basajja mu mujoze ensebe. Bangoba muki. Ngangu atya. Bazita demons. Nze Katonda wange mumanyi era nkoledde ebyewunyisa kungu. We nakakasiza nti amaanyi ga Katonda gyegali nsonga z'Abanyarwanda. Abali bamibwa national IDs ne passports. Kankuze emabega. Bible etugamba nti ndissa omukono gwange ku mirimo gyammwe. Sibo kiri? Katonda yasso omukono gwe ku mirimo gyaffe, activism yaffe. Sitwali naawe nga wano. Baiti batu yoledde mu UCC. Ontegeera? Nasso omukono gwe nakosa Prime 7 na yusa executive order. Ku mirimu gyammwe. Mbulirayo kanisa gye twagendamu oba kerezi oba muzikiti nga tusabirira Katonda tuyambe eddembe lyaffe tulifune ng'Abanyarwanda mu Uganda. No! We fought. Abamu ne bagamba mu Gashumba oli radical extremist. Abantu Gashumba bagenda kukutta. Zine nsonga z'abantu tuzogerwako ne ngamba we must fight on. Finally Saabalwanyi n'ategeera ensonga eno kubanga successfully baali bamulimba. Mbwe abantu bonna bamibwa national IDs ne passports. They are not Ugandans. Kati naga simple. You want to apply for national ID and a passport? Go where you hail from. Fune balwa LC1, LC3 giso na RDC. Ago gemaanyi ga Katonda. So you do something Katonda na yes. na kuyamba. Twagende wa Jacob Olanya ku nsonga yemu. Mugenzi kati. Ne tugende wa Minister Jeje Odongo ku nsonga yemu. Ne tugende wa General Sale Gulu ku nsonga yemu. Ne tugende wa Right Honorable Anita Among
nsonga yemu netugenda mu kakiiko ka Equal Opportunities Commission Uganda Human Rights Commission ensonga yaffe negenda ku floor ya parliament communication wenzi kulaga eziri mu file z'abavandimwe weewuunya finally Yoweri Museveni n'agamba ensonga eno yali saagitegeera bulungi n'ateekako omukono gwe ku executive order zaali saala oba maanyi gaffe bikolwa byammwe maanyi gammwe okitegeera tebakulimba ne bw'onoosula mu kanisa ng'olekaana tiwaliwo kijja okukyuka mulamu bwo keera ku macopa kase don't despise jobs kino nkyogera nnyo omulimu gwonna gukole gukutuuse ku mulala waliwo omuwala looya mukwano gwange finally yakkiriza amaze emyaka ena talina mulimu yakkiriza kukolaki naŋŋamba nkubuulire bulijjo byoyogera mbi underestimatinga now I know kati ndi ready okuhasolinga omulimu bagukuba sente ntono gukole gukutuuse ku mulala nagamba abaana b'Emakerere ennaku ezo okuba ne first class degree nga toyina mulimu eyo transcript yo ebeera nga bukedde omukadde olupapula lw'amawulire okusoma kuno kulina okukyusa obuki obulamu bwo okitegeera kirungi abaana abaseka batazi okikola ki okitegeera ate ku baana abawala it's worse kungu abasajja bajooga abakazi abaavu kubanga akumanyi amanyi tolina kyojja kukola tolina kiddako webale okyolese tolina kikola ki kiddako naye omusajja kasita amanya nti omukazi girlfriend wange ono ayinamu kasente waliwo ka respect kakuwa bwe tubyogerako Gashumba abulaginga these are facts nti okoze kinene okujemesa abakyala abafumba eri abaami baabwe byoyogera ate n'okusesaki teri musajja ategeera atasobola kwempawalinga mukazi we kubanga Allah n'amala kujja mu nsi muno mukazi we agenda kusurviving on her own n'abaana bo bano baganda bo bonna bamwagala kubanga wooli baganda bo bennyini bayinza okukyukira mukazi we ne weewuunya singa abaafa basobola okukomawo ku ssaawa zino baligambye kino kiki you get it bakaze bamwe mu basupporting mukazi we bw'omukwana nga badde alina kakabotiki ngaako mwongeremu akasente bw'aba badde alina omulimu nga gumusasula miliyoni emu mulwanire afune ogwongerako gwe gukola ogugwo bwana misusinga empowerment gy'omuwadde n'akola ebirala gwegwo wagukola ki wagukola nze siberanga kawo nenjemesa abakazi ate nze omukazi mbeera mbagamba ne bw'obanga gwe general manager wa bank eyo title yekoma ku gate bw'oyingira mu maka ga bbaawo gwe mukyala woono unfortunately abakyala abamu aleeta title kuki ku dining awo firimu wetandikira. Okay, good. Radio 4, Radio 7 ne Radio 8 Adam Kungu gigang mwebala bagoberera tuli ku live ku TikTok nonya Adam Kungu oba Kungu Ali Mahad Adam ku TikTok jendi ndi live genda ku TikTok katiteka mweri nyali yange obononye Frank Gashumba again ku TikTok ojja kuba again nayo tulabulungiz live obononye Radio 4 Uganda he is also live there. Honorable Dr. Balambaruga harakutumidde gambi kwali kuno goberera dankubira wono ngandi kumpewo ne akutumidde gai kwali ugamba awereze sente by the yali tujjemu lero bakuyita kutya kukujjamu abaye babayita bukocha Dr. Balam tuocheyo lero ebyo kuyita dokita nga tukocha tibyakomi tuocheyo tuve wano nina general mugwe nakyala mu office ye certified general ne mugamba general kiwa tasibula bantu oyina okusibulwa general ino kuba ne bando za oyina okuba ne bando mu drawer zo bande ye miliyoni emu eyobwebirize miliyoni 2.5 kati bagashumba basubuza bando za miliyoni 5 yeje weta general obala wano oba nange gashuma nsibula abantu tobala general tabala no ngamba kubala bandos kuvobo manyi mwabatamanyi sente kambi babulire okay obwetane 5 buba ne bando ekola miliyoni 5 obwebiri buba ne bando ekola miliyoni 2 obwomutwalo buba ne bando ekola miliyoni 1 kati general tabala general talina kubala sente asikabusa drawer nakwataka bando amafuta gago kati Balamu owulidde you cannot be a doctor Dr. Balamu owulidde ngatotuocha tebiriyo webale nnyo obaka butuuse opulidde bwekiba tuve wano noza tumunoonyeeko simunoonya yalina tunoonya general alina okunoonya baleftinanti be tawulidde ugambye tatuwulidde sisobola kugenda mu ofisi ya minisita notansibula oliko dale buki jeno anoonya lutenanti ndayiranga ntya mungu nze buli lunaku mbeera ne miliyoni ya sente mu nsawo no mu kooti kwengabira abantu 2 3 Gashumba kusaza siafudde kakati osanga otya Gashumba
omuntu nga agashumba kekusanze sikyafudde nga sobola mugulya kyamisana era nze ne mu banka bamanyi mbasaba nnyo obwebiri obwetaano bwakwokya bantu seba tulina obasiibula naawe kukina okuba honorable minister owulidde honorable minister Dr. Balamu owulidde taito zino Katonda bwakuwa taito eno erina okuba n'ebigenderako ndoza tunagenda okuva wano nga tunagenda okuva wano nga buli kimu kiteeredde atuwe enamba za mobile enamba zaffe azimanyi n'ebino byo bayitanga ba dokita ba general ba honorable abaka butuuse kiringa nengenda mu maka g'omubaka nga kyayi mukalu tekulikalibwa kuba mubaka namunagani ekyo kiba kyewuunyisa birina okubeera nga bijjudde birya byokulya kiringanga bw'osikira kitaawo bw'afa oba maama wo n'afa n'osikira kitaawo kitegeeza obuvunaanyizibwa bwa kitaawo bwonna obukoze eki olina okusolovinga ebizibu bya kitaawo kyava yakuwa obuki obuvunaanyizibwa bwo actually waliwo omusirikale omu yaŋŋamba his a canon nti bw'ogendanga mu ofiisi za general n'atasolovinga bizibu byammwe he ceases to be a general then taba general general alina okuba nga asolovinga ebizibu byaki good webale twagala ku John Series but nga tugenda waliwo yagaa nti yakulaba last week era in fact kankyogere bamuyita Ashraf Kajiri ali Mityana yagaa yakulaba nga oli mu studio last oba the other week I don't know ng'ozina amazina era nanga nti kungu ke kaseera nange mpase yagamba Mwami Gashumba ennaku zino musanyufu ekigenze wala balowooza it's courtesy of Malaika n'okuba nti wawasa ekikulu si kuwasa nani gw'owasizza teri muntu ampadde emirembe nga Malaika oyo neyogera ku muzindo olinse kubuliri bulungi sorry ekikulu si yesanyu lye tulaba erisuuse litali lya bulijjo ekikulu si kuwasa naye ani gw'owasizza so kituufu with someone you're going to live with for the rest of your life you have to be very 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 careful ye muntu gwolaba ekiro nga tonaba kwebaka era gwolaba kumakya okitegeera so bwobanga ogenda okuwasa olina okwegendereza take your time omukazi ono alina okuba nga aleeta emirembe gy'oli nga nange muwa emirembe at all over the world studies ziraga nti abantu abalivinze a single life tebatendenga kuwangaala wetaaga that social companionship omuntu gwe munyumya naye every day ate omukazi ono gw'owasizza mulina dream yemu bigenderero ne birooto ekirala ayina famire mwava omuwala bw'aba talina famire mwava nga tatya kuswala oyo towasanga okuswala no bibiri okuswala kigambo ekyo Bishop Dungu yakyogera okuswala okuswalira okuswala neki nja kifuna bigambo biri byagala nnyo olya omuntu ataswala aba mubi nnyo so ono mutuufu aganti essanyu lyalaba it's courtesy of the decision you took no yes Malaika andeetedde emirembe mingi mu bulamu bwange nigize n'ebintu bingi kungu waliwo ebintu nalaba ne muwalawo to be honest nalaba ne muwalawo Shira the other day yabadde alina interview gyakola she was shocked okulaba mu studio yagambye mbu she saw you dancing for over 15 minutes nakamba yusiye daddy yatukuza oli yali mukambwe bitagambika naga yakule ne yeewunya nalabanga ozina amazina ngoli musanyufu something she had never seen before mugwe kakati Shira ontwalako ddi mu mezo toyisaamu mulimo gwonna maaso omulimu ne bwe guba mujama ne bwe guba guvaamu olusu gukole gukuwa akasente teri muntu alispektinga mwavu teri mwavu ajja kgenda mu bwakabaka bwa Katonda kubanga buli muze omubi guli ku mwavu omwavu ekirowoozo kye teri akiwuliriza mu meeting omwavu tateesa mu meeting z'awaka asingamu sente ne bw'aba ali Germany oba ali mu America oba aliwa omuntu n'afa mu family balina omulinda abeerewo ng'aziika era nkiddamu teri miracle zikolebwa bano gino emiyaayo gi prophets taliyo tekiriyo simanya baaposo tebiriyo singa bano baaposo baali bakola miracles oba prophets baali badde tebabajjaako kimu kya 10
bo bennyini baali badde bazeekolera ne ssente bazijjamu mmwe kino kibagamba tebakulimba ti olisula mu kkanisa nekikuwa obugagga buva mu bukujjukujju kola nnyo nakuddayo wammwe gye muzaalibwa emikisa giva waka kino nkibagamba ndayira nga ntya Mungu emikisa gyonna egitubeezaawo gye tutambula najjo giva waka gye tuzaalibwa oba maama waakyali ku nsi kuno oba taata waakyali ku nsi kuno ddayo koobeereko naye wiikendi obe osuleko naye mu kisenge mu abaana abawala bw'oba olina challenges ennyingi ddayo wa maama wo osule naye mu kisenge omubulira ebizibu bye akusabira akuteekeko emikono si gino emiyaayu simanya baprofeti simanya baaposo miyaayu gyennyini egiwedde emiki emirimu nze Gashuma nze mbibagambye bw'oba oli profeti oba oli aposo jangu onzita ekiro kya leero I don't care siri ku radio 4 kusanyusa muntu ndi ku radio 4 kwa awakeninga bantu kwekkiririzaamu okitegedde bw'oba oyagala kusanyusa bantu tondeetanga wano nze sijja wano kusanyusa bantu tobatidde abasumba siina musumba n'omugwe ntya nti omuntu omu ku nsi kuno ye Allah ntya Katonda yekka bw'oba tojjaayo njuba ku makya toleeta mwezi kiro toyina kyoli kino kankibagambe nkiddamu bw'oba tojjaayo njuba towanirira ggulu eryo you are nobody you are like any other person nabano be mulaba balina emizinga bonna be bamu kino kibagamba abatambula n'abasirikale aba koobere n'emizinga egikuba ennyonyi Gaddafi yabiina Gaddafi bwe yafa enjuba teyavaayo Saddam bwe yafa enjuba teyavaayo alonda bwe yafa enjuba teyavaayo Kazini bwe yafa enjuba teyavaayo oyita ojoka ennyonyi bwe yagwa enjuba teyavaayo ebyo byonna byabwereere wansi w'eggulu lino omuntu ali ogu eyatonda ebibira ensozi emigga ensolo enkambwe n'ez'ekisa oyo gwayita Katonda Katonda abaddewo nga nagina emiyaayo gy'abaprofets teginaba kujja ekigambo si kinene nnyo tuuze nti basajja ba Katonda goli musajja waki goli profeti goli musajja waki nze Adam kungu successful mukkiriza abantu bano okulimba abantu tyesaala zokka zisobola okukyusa obulamu bw'abantu tekiriyo wake up every morning say a prayer go and hustle Bible yatugamba Katonda ajja kuteeka omukisa ku mikono gyo emikono gyange emirimu gyenkola abima gya blessing singa essaala zaali zikyusa continents Africa yali badde nga Europe naye buli kintu ekibi kiri mu Africa endwadde amazzi ge tunywa enjala byonna biri mu Africa ffe tusinga amakanisa n'okusula mu makanisa twabalako okuva egayaza okutuuka Kalwerere twabalawo churches 48 wow from gayaza yes tebasobola kusabira wamu tekiri nze nsiba mbagamba oba miracles gye ziri oba abaprofeti bawonya abantu lwaki ono profeti aliraanye Mulago hospital tagenda Mulago nawonya abalwadde ba cancer n'abalwadde ba siriimu ogamba ono aliraanye we bakolera keesi z'abafu ongamba okya nti owonya abalwadde ng'ate neibawo atunda keesi z'abafu that's bogus okitegeera abasumba tebawonya bantu teri musumba awonya muntu gasiya teri musumba awonya muntu mbeera nabo kunyonya everyday nga bagenda Dubai kujjanjabibwa ngenda kunyumiza story era wetulaga lwaki mwino bojjanjabwanga bwokeberanga mu ddwali eri mugendako ne muddala nali ne prophet omu mu ddwali erimu Dubai awo so kakati oba awonya obulwadde lwaki yewonya oba prophet awonya obulwadde oba aposa awonya obulwadde lwaki bambala reading glasses basooke bawonya amaaso gaabwe Bible nga tuwetaga reading glasses like Gashumba to read. Are you saying there is no healing in the church? Teriyo. There is no healing. Teriyo. To heal kwe kuwonya. Teriyo. Mbuuza lwaki ndagayo abo ba prophet simanya ba apostle bwalwala tagenda mu ddwaliro agenda mu kereziya mu kanisa n'asabirwa n'awona siridda ku radio kuno bwe mukulaga mundage ti apostle gundi muyayu prophet gundi bwe gulwala bagusabira abasabize mu kanisa nagwo kugenda mu ddwaliro temukkiriza bantu bano kulimba bantu era president Kagama we mwebalize nnyo successful balimbi abantu nti essala zokka zikyusa obulamu bw'omuntu tekiriyo lubaala embeera nga n'embiro kwotadde you must wake up every morning to hustle
Monday bwegana gezaako Tuesday bwegana gezaako Wednesday bwegana gezaako Thursday bwegana gezaako Friday, weekend bwegana gezaako ekola ki eddako todda ku kimu. Bill Gates asabirawa Simanyi oba asaba n'okusaba. Elon Musk asabirawa, Warren Buffett asabirawa, wava munna asabirawa. Museveni dirwa omulaba mu kanisa era agende ku Easter na Christmas. Gwomusinga omukisa mu Uganda muno yasinga omukisa mu Uganda. Mwami 7. Yes, teri muntu alina mukisa nga Museveni taliyo. Atasula mu church. Asula yoddi church ye ekisozi mudewa mwe ate banaga nti bawunya ne mukenenya Gasia era mbawulira tuwonya sirimu bano ba pastor ba prophets bani mu COVID bayambalanga masiki mmeka beteeka ngo mask buli kaseera buli wabadde. Yes, COVID aliko butamukwata. webale nnyo nesanyusa abaana bangi batandise okubuuka. So oli mukubuusa oli ku mission kubuusa kusisimula bannayuganda. Ogenda gwa bantu makanisa g'abasajja. Awulira makanisa g'abaki g'abasajja si ga Katonda. Twanoonyerezaako zino zonna church zemula mu Kampala zonna, their companies limited by guarantee. Atandika church as a personal company. Yes. Israeli basabaddi mukimanyi mu Israeli it's only 12% of believing mu Yesu. 12%, the rest of believing mu ebi. Ni abantu mwononekedera mu okitwala ng'okitwalawo. Twala nkwadde twala. Prophet baba yagala mmotoka mugisonda. Gwe oba n'ekizibu tukusabire. Gwe n'ekizibu tusaba. Ye bw'aba ayagala emmotoka nga musumba affe yeetaagayo emmotoka. Ebyo. Leta kyolina. Kyabiri ebyo naawe Gasia. Mukasa watugamba nti nawe towa kimu kya 10 mu kanisa. N'empanika. Bwe togoberera Bible ndayiranga ntya Allah siwangako kimu kya 10 bwe ndi kiwandi gwe eddalu. Sisobola kuwa kimu kya 10 kiwani. Si kya Katonda. Boogera dine Katonda bakimuwe. Bandaga akaunti ya Katonda mu Barclays mu Abusa mu Stanbic mu Stanley Chartered mu UBA Bank we maziteeka. Sikiwa nyamba abanaku. Eddiini kuyamba banaku. It's humanity, ubuntu. Actually zine dini zonna nga tezinaba kujja mu Africa. Twalina eddiini gye bayita ubuntu. Obuntu bulamu. Nyina ekizibu kunguno nyamba. Olina ekizibu n'enkukola ki? Nyamba. Yes. Bwe buntu. Yes, eddiini esinga kwagalana. Owulira? Yesu yali agenda mu ggulu. Bamubuuza tulekera wakati mwagalanenga. Tabagamba ngo mweki 10. Balaba ono batambula n'abakuuma abasumba mu maaso mabega ayina bana bayine mundu bwezi. Bayina ne pike machine guns. Kati gwa ina amafuta pike machine gun yaje kutambulirako. Kibasanga mu wadakenkana. Uganda bali bamugambe mbu fibroids binene nnyo simanye biweza grams. Ebizimba. Nenga temuli. Ngatemuli kibasanga mu wadakenkana. Bala byeki. Bagala kubba. Ne bakola ko operation nga bali. Wasanze go bakira batya? Gobba bayiri bakita batya? Chumi ya yimbe ki. Gokute gobba. So abaso bafuse babbi. Sibonna. Muno mulimu abasawo abali kankusese. Mulimu abasawo abali exemplary. Nesinga wegeneza bebe emyaka emikulu. All right. Bonga bayingira mu busawo nga calling abafaza abo bala mu Catholic Church. It's a calling kuserving humanity. Kankubuze omanyi the richest religious institution musiona? Richest religious institution Catholic? Yes. Niyo kusese ate shocking. It's the richest religious institution musiona, but it has the poorest servants. Beba faza akitegedde kubira mukama engaliza amanyi baba kitegedde Catholic Church kye kitongole ky'obwana ddiini ekisinga obugagga mu nsi yonna, naye ate abaweereza baakyo be bakyasinza obwavu bwe bafaaza. Why? Because basavinga humanity. Katonda giri emiyayu gyammwe ate jjo migagga nnyo okusinga their institutions. Oba bakitegedde abantu. Yeah. It's a calling. Yeah, it's a calling. Kuyitibwa. Abasomesa bedda it was a calling. Abasirikale bedda it was a calling. Sibana batulide ensimbi. Bagenda wejjuse wa Bishop Jumba. Bishop Jumba taliwo okugamba nti tewaliyo ggulu. Yejebbye nakasoza agensaba mwami Gashumba agende wa Bishop Jumba yejjuse okugamba nti tewaliyo ggulu. Bishop Jumba oyine namba ya Bishop Jumba gw'omujega gwe bimwepankire eyo.
nekendeza kubukanwa migashumba sebo nkolere bana Uganda betaga omukono gw'ekyuma anatereza Uganda ina kuteeka mu mukono gw'ekyuma okay akambuze nze ayogedde ekyo n'ababba obululu ani mubi ababba obululu nze ayogedde ekyo n'abatemu ani mubi abatembe babi nze ayogedde ekyo ne rapist amulisa manyi ani mubi nze ayogedde ekyo neki n'abanyaze eggwanga lino abatubye be babye nnyo Victoria University ngo training kutita chichi bange ba recordings somewhere yabadde Masaka wabirabye okundicoding akutya mbuwa wabadde ku moto kuba no isa wabirabye kambuze wali wabinjukiza wanaga mwami Gashumba ya walabise obanga abantu bali mu jam go no n'abasirikale simanyize byabaddewa kasiri eggwanga yatugamba mu nsi ebintu nga bikola so abnormal gobo bikola normal gobera so abnormal kasajja fitina yebatwala balina kasajja ku mutima kasajja abantu bayono balina fitina kati kankubuzeemu nalabye mulumba wakabe nalemba wadde milioni 10 ekisoka milioni 10 tebana bazibawo bakabawa kabiri kamba buzi mwenna boogera ani yaliganye sente zo ngali kyankwanzi niwo batoli kyankwanzi twogere ekirala ababaka ju mwe abasabanga sente mu bululu njagala mundaga yo mubaka talina mabanja ga bululu kungoli munnamawuli mumbulire buli omwali mu mabanja gachi ga kalulu omanyi sente gye baziwanga abalonzi nembukola bwa association zo mwaka nakuwa sente omwana wo nalwala omwaka nakuwa sente mukyala wo nafiisa omwaka nakuwa sente nowasa omwaka nakuwa sente azijjawa asooka kwesasula kasatuka mu parliament act to me bali bawadde buli omu 1 billion zivawa babajjemu jogerio babebazaaki kakubuzemu ekibuuzo ekibuuzo kiri nti bano balina moral authority criticizing ababaka bana Uganda mwe mwazisabanga ani yabalonda bana Uganda bantu mundageyo omubaka ali awo nga simu mwamulonda bamulonda nga ate amazina bawayo kantu nga bakamusabye yes kati basirike ababaka basinga amayumba ababaka basinga ebyapa by'abakitaabwe so bali mukwe kuba konfufu sinfufu kungu let's get serious kungunze gine myaka gyendiko siri mu kusaaga wasinga ekibanja kya ettaka lya kitaawo ogene mu parliament Manerenda wamugamba nyino kusasula by the 15th of April nga 17 naga munnange sente zikulemye ngenda kulanga ettaka ngoli kyankwanza okola ki wazifuna okuba mu ngalo temwefuna abatuukirivu omanyi mwefuna abatuukirivu makanisa mu kereziya nemwefuna abatuukirivu okay but abantu kyebadde so much concerned about ndizivawa where does this money come from ziva mu government yamu zamu wa msolo yes. Agomawulire lwasosozi gaba Yoweri Museveni agomawulire so nenfuna mu kinza nyini kuwa msolo gogugo gwa kulonda kwa myaka 5 londa gwe myaka 5 kolaki nabagamba ene mukama nyongera obulamu bwongere ne president Museveni nabagamba wano nti buli myaka 5 omuntu afuna akaluye muntu akoze ekyo alondeddwa gwalonzo yongera kuba munna omulonzo olimbwa oyina kuyigga fedda mu kyalo twayiga nga tuli baana bato nga bwe mukwata kye mukutte embwa erira ku lubalaza bagiwa birenge na mitwe mwenga muri ku dining mulya ekyo mukimanyi mwe muri bayizi ogwamwe gwa kuyigga abali abalala ababaka benale mu jo bebazaaki baba mazemo jogo balire ddala ogende bakakuwa so balire ddala toyina busobozi bulina ani yavotinza utusemuju babaka balonzi ba Angola ani yavotinza utulukwago babaka bantu balonzi BTZ nedda lukwago bamvotiza ne baleta ono engineer Ronald bali mwezo akwate mu kintu nkubuziza nayalieko semuju nganda abaleta performing well very well lukwaga bada performing bulungi kankubuze especially ku nsonga z'abantu ani votinza out banna Kampala banna TZ nzira mu bulungi banna Kampala tenga banna Uganda ababaka benalemu ate sibe nalemu bokka n'aba opposition bonna abo bolaba they are my friends go bado chimanyi tere ni mukwano gwange no I didn't know I have many friends in Nup
actually amawulire ago begatandise okutambula nakubidde omu ku bakulembeze ba NUP kubanga ennaku zino mwegendeeza amawulire nakikonfaminga nangamba kituufu era ne yatukoze eki yatufuddeko owulira gobadde okimanyi ti mukwano gwange so n'ababaka bonna aba opposition banatuuka mu parliament bagenda osooka okukola okimanyi kwesasula ontegera ndowooza kubanga sente baziwa mu bululu kati bagume mugume okay mugumire ddala myaka 5 muddemu mukole ki mulonde era balye kati ulira ono atandika wano okwekalakaasa nga basumuzi batugoba mu kibuga